Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena bagifollowinga and bagitafa TV UG. Ate okufa kwa Honorable Segirinya Muhammad ate kakati sazina mawulire agatambula galaga nti tanafa. Information trending abasawo balaga nti ono yafunye kibayita brain dead era nti nakyayinza okuba nga adda engulu nti ebitundu bye byombi ebisinga bikyakola lwakuba bagamba nti omuntu oba ne brain dead kiba kizibu okudda engulu. De mawulire agatrending akadde kano ku mitimbagano egya social media. Mama wa Segirinya Muhammad ndi yakonfaminze mutabani we nti afudde oluvannyuma lw'abasawo kumugamba nti no yafunye brain dead. Mukazi wattu yakoze eki yageze maaso n'okubanga amubika. Tubona kubanga bitegerekeka ebikwatagana ku bulamu bwa Honorable Segirinya Muhammad kubanga ekyebuzibwa anaawona. Ekyebuzibwa anaawona. Basaza mawulire ate kati gakyuseemuko balaga nti yafunye brain dead. Brain dead ebiseera bisinga omuntu bw'aba afunye brain dead balaga nti amaaso gaba tegakyamuvinga, aba takyayisensinga, aba takyawulira bulumi. Kibategeeza nti n'obeera omufumisa empiso ku sikiini aba tawulira bulumi. Bagamba nti omuntu afunye brain dead kiba kisiba okufuna kugamba kiyita batya okudda engulu. Banenge gye bakiyitamu okudda engulu. Kubanga brain dead tebanga muntu bw'anaafuna passed out. Omanyi passed out kuba kuzirika. Balaga nti brain dead tebanga passed out. Omanyi omuntu afunye passed out obulumi aba akyayinza obufuna aba aziyise embuzi. Siba kitegeeza nti n'obeera omufumise ku sikiini oba empiso aba agiwulira. Ngwesonga nti sikiini eba ekyasensinga. Nekyokka tebalaga nti omuntu bw'afunye brain dead aba takyasensinga ku sikiini, aba takyawulira pain. Amaaso ge n'emmunye ziba tezimovinga n'omutwe. Kakati ekyebuzibwa Honorable Segirinya Muhammad ekyamazima anadda engulu kubanga abasawo Lubaga bo balaga nti chance ekyaliwo. N'ate oba okoze okunoonyeza balaga nti omuntu bw'afunye brain dead kiba kizibu omuntu okukola ki okulikavalinga okudda engulu. Ekyebuzibwa abasawo Lubaga bo balinayokko ku ngeri yonna gye bayinza okuba nga bazzaamu Segirinya Muhammad engulu. Kubanga bo bafulumiza alipoota nga balaga nti akyayinza okuba nga adda engulu. Era kati sazi bikoze kibikyuseemukko nti akyayinza okudda engulu n'addamu okubeera omulamu. Bagenda kukikola batya? Kubanga kiki kye bagamba ekya brain dead si kyangu omuntu okudda engulu baafunye brain dead mpoziko nga teyafunye brain dead nga just yafunye kakoso kutaka passed out nga keyafunye oba sekyo ng'ali mu kkoma. Omuntu bamukoma chance ebaawo. Omanyi brain dead n'ekkoma byanjawulo. Kati simanyi abasawo Lubaga lwaki bo bagamba nti nno yafudde, lwaki bagamba nti afunye brain dead ate bagamba nti asobola okudda engulu. Katonda yekka yamanyi naye nga bambi yali wadde ayamba bambi omusajja tunakola kinadda engulu n'amuyamba. Manyi mu Katonda buli kimu kisoboka. Manyi bagamba nti muntu agenda mu brain dead tayinza kuba mulamu, tasobola kudda ngulu. Naye Katonda buli kimu kisoboka ekyamazima. Abasawo bayinza kuba bakimanyi kino omuntu afuna brain dead tasobola kudda ngulu. Ngera byawandiikibwa ne mu bitabo by'abasawo nga byawandiikibwa mu likodi z'abasawo, mu ddaala ez'abasawo, mu notebook z'abasawo, mu novo z'obusawo. Byonna nti omuntu afuna brain dead tasobola kudda ngulu. Ne Katonda kisoboka. Ewali Katonda kisoboka mwongere okuba nga mutanya essaala. Mwongereeko ku ssaala bambi asobola okuba nga awona musajja wattu bambi. Lubaga bikyuseemukko olw'ensonga nga tebadde bageze kuwona mulambo naye omulambo bakyagaanye okugwa olw'ensonga nga tebagamba nti omusajja yalidde engulu. Kibategeeza nti Segirinya Muhammad Honorable alabika ali mu kkoma. Manyi ebiseera ebisinga omuntu asobola okumala mu kkoma emyaka egiwera n'adda engulu munnaayo. Gakuba ebiseera ebisinga osanga badda engulu nga balina memory loss nga munnange balina engeri bakiyitamu awo nga beerabira. Waliwo gundi balina engeri bakiyitamu lwakuba nkyerabira. Manyi nange siri musawo bannange. Siri musawo. Baba ne memory loss aba takina kyajjukira. Kale ebiseera nga Segirinya Muhammad Honorable n'amala agenda mu kkoma asobola okudda nga ne bande yabeerabira dda ba MP banne mu kibiina kyavaamu maama we nga yamwerabira nga talina n'omu gwakola ki nga talina n'omu gwajjuke. Naye nga mwongere okuba nga musaba alabika ali mu kkoma Segirinya Muhammad Honorable. Mwera.